Lubalusewa TV mazima ku mazima Mbenti esobola okubanga yesinga niyo omukulembeze w'eggwanga kati aliko. Engeri nyingi gy'osobola okuddamu okukola osobola okuzza omuntu oyo mu bantu n'aba muganzi. Ne Bobi akalulu bakamukubye eri. Ebyo bya kibbi. Aje katika obuzibu ate oyagala okuzya ku nsonga z'embadde nzibusa. Bw'abeera nga golola ali nange muringi. Singa golola babadde kisolo akalulu ate bakakulidde wala nkugamba ebigambo bino. Singa golola abeera muringi nangamba nti ansobola oba ne mugamba musobola. Sikubangako ku gym sina manyi galwana. Singa bandeta muringi ne bansiba emigwa golola nakuba kiwedde. Awakabuusa kagolola. Ni wandi badde nga yandinkubye nenfa nengwala mu ngumi eji. Amanyi gabagali kaka. Ate tunadde rujagina wanvu kuba ongamba oti anti oli musibe emigwa. Ayina ogenda yo kube campaign. Toleeta muntu. Ebyo bufuzi bwo bityo bibiri. Yensonga lwaki mpulira bangi abagamba nti waliwo n'abamu besijja kwogera amannya abagamba mbu okulonda tebakola bamu makulu. Campaign zino wadde bagamba nti okulonda kuyinza okuba tekulina kikukyusa. Naye abantu abali ku doluvuganya bagitwala nga ttulu gye basobola okuddirayo mu bantu okubunyisa enjiri yaabwe y'enkyukakyuka n'okubalaga ebintu gavumenti byeganye ebigiremye nabo bye bagenda okukola. Naye mulimu by elections ezikoleddwa nupu neewangula kati abo baate babasibye emiguu eriwa by elections nyingi zikoleddwa engamba ez'ekisanja kino ziriwa. Nze nagamba dda wano nti gavumenti ezimbye narrative mu bannayuganda bonna. Ekisooka nti numbers tezireflecting mu ballot box. Bwe kizimbye Kyagulanyi ajja mu kitundu nakuŋŋaanya numbers abantu ne baba bangi mu ballot box mbamu obululu butono. Kyagulanyi wa Buganda wo soko wuliriza campaigning naffe wano wetuli wuliriza era nze mwagamba nti abantu bano balaba nti bakusudia ntugera kuwakalu ne bati bakakuwaddaawo waliwo genda esawa y'okulonda kati gwe Kyagulanyi bw'asonda abantu ne babeera ku kkubo yes bamwagala okulonda kyanjawulo jikira ali baali bagenda londa Kyagulanyi lwakwa mwe kyabalemu otegeera Kyagulanyi bw'ajja n'asoloza abantu n'ayitamu bw'ati abantu bamwagala n'omulabako obulabi abamu n'okkaaba bakabanga bamulabyeko naye mpuliriza bulungi n'ekintu ky'okulonda kiba kiralamu. Kati alikigambo kyoyogedde ekyo kigenda kunzayo statement gye mbadde njogera ku nsonga eyo. Besigye wa gavumenti oba nedda. Besigye we yabeerera ku peak yafunanga numbers gy'agenda era ng'obulova mu box buli reflectinga ku numbers gy'abadde. Ku Kyagulanyi kyomutakkiriza abantu abajja ku Kyagulanyi baba baagala ye ng'omuntu si mu kabokisi. Naye abajjanga ku Besigye bayagalanga Besigye ne mu kabokisi ng'obululu mwebuli. Lwaki? Ekirala Kyagulanyi bagamba wa Buganda ne wanaawangula akalulu amulya obululu bw'omuntu gw'abadde campaigning bujja kugibwawo bwebwa omuntu omulala okuteekawo narrative eri ddala egamba ddala Kyagulanyi wa mu Buganda talinayo buwagizi. Yo narrative gye bazimbye. Kati bwe tudda ku kya Besigye Besigye mbadde nkyakugamba ngabo tambulane wali principle yagenze yeruzira bwe kibeera nga Kyagulanyi mumaze ebbanga nga temulina solution esobola mukakkanya naye nga Besigye yali wammwe nvugira ku narrative eri egamba nti abantu bagamba Kyagulanyi ba Besigye wa gavumenti gavumenti esobola okukola buli kisoboka okulaba nga Besigye addamu okufuna obugwagizi mu bantu n'okuganja eyo gundi ate olumu olwawo otuuka n'ogikiririzaamu kuba kati ebyobufuzi byendaba n'amativi abantu bye bakyaza ne narrative gye bavuga bagamba abavubuka olaba balemereddwa okukyusa gavumenti kati nga Dr. Besigye yatandise tutambula mu mawanga amalala okuddamu okulaba nga nunula Uganda kitegeeza abavubuka temulina kyemukozeewo. Buli muntu ayogera ku muvubuka talina kyakozeewo aba alumbye Kyagulanyi indirectly. Kati buli muntu aba ayagala sympathizinge n'omuntu gwe baguddeko omusango
nti bamusanze ne mmundu naye nga bamusanze mu ggwanga ddala ŋŋamba ekyo singa ddala bagamba nti eno ddala diversion oba balina kibazimba mu Besigye ekipya amaanyi agabadde gamuweddemu kuba kyaddala Besigye mu byobufuzi waali nga ayimiriddeko ebbanga yona opposition ya Uganda naye ng'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda n'okusika numbers nze Mustafa yaŋŋamba nti President Museveni bwakubanga akalulu akasooka abagenda kudraginga paka mu bukadde gwe mpaayo omuntu yenna gwatadraginze paka mu bukadde ate omuntu omu yakadde yakamwesimbako Besigye bangi anti bagamba endowooza kyo ekyobugagga kyo n'enkola y'omuntu eyo kuwensanirira kati nze sisobola mwe mba ndowooza nina endowooza yange sobola gendera ku ya Mustafa naye ensonga kibagamba buli muntu alina ekyobugagga kye yendowooza kanaye yendowooza ayo mayina watermelon yamanye evaamu juice ne gye banoganga nto neyengerera ku musango bino bya Besigye bigwererawa kubanga Besigye bazze bamusiba ebbanga lyonna era ng'avaayo n'emisango giri emirala sikyamulaba nnyo ng'agenda mu kooti bagita ne givaawo ensonga ziri bbiri yerinda ku musango gwa principal nagwo gwakomawo ogw'emmundu principal si alina okweyita mu kooti kooti yeyina okumuyita kale byetaaga kubuuza kalemani omwogezi w'essiga eddamuzi nti owaayi omusango gwa Kyagulanyi nga temukyamuyita mu kooti gwakomawa yonna nti gye bavuga basobola okugamba gavumenti yamuggyako omusango tasobola gendayo nga yeeyise lwaki Kyagulanyi tebamuganye kugenda luzira kuba bulijjo nezirediyo tebamukiriza kugendako biki nengawo neyagenze bulungi nnyo ne babaggulira n'obaggulira bwano mu Uganda wabaawo ekintu ekizimbibwa ekipya buli kimu kiba kisoboka kakugambe kino no ndabye ebintu bingi wano ebimu nabiwulira buwulizi ku mulembe gwa Besigye ebirala nembirabako saawulirako ku bannabyabufuzi aba gavumenti nga bagamba Besigye nti oyo muntu waffe nga bagamba nti Besigye ottisa abaana b'abantu osibisiza abaana b'abantu kyokka gwe tuli wamu naawe tulya naawe obeera mu State House tukulaba buli kadde naye oli ku baana b'abantu ottisa gwe tukola naawe oli mbega bugende wa Museveni biki saawulirako nga bakyogera ekiro gira mu Gomesi ekyo saawulirako nga bakyogera ekiraga ekiro ekirege kigiyita kulaba ekirogera mu Nedda katukagambe kino buli woolaba ekintu ekiri nomu mu Uganda wano omanya waliwo ekintu ekivugibwa emabega waakyo bw'olabanga gavumenti wano nga waliwo omuntu bagivuganya nga temugambangako nti oyo mbega waffe omanya oyo yembega omutuufu teri mbega gwe basobola kwasanguza mu bugivane gye bulaga omuntu oba okyayagala akubege tosobola kumuwanika mu balabe saawulirako Besigye nga bagamba nti mbega asibisizza abaana ninga tebabasiba babasiba bangi n'abalala ne bafa ne saawulirako nga bagambye nti Besigye osibisizza abaana b'abantu obattisa kyokka tuli wamu naawe oli awaffe olebeera mu State House Museveni akuwa ssente saakiwulirako mu bana NRM naye ku Kyagulanyi tosobola kuvaayo misana n'olangirira nti nono mbega waffe bana taddamu kubattisa ate mwagala controlling opposition ate muvayo mugamba nayo yombega abattisa buttisa abasibisa busibisa ate mbega waffe buli wawulira gavumenti ng'egamba nti yombega waffe manya ye muntu omutuufu buli wawulira nga waliwo agivuganya nga temwogerako nti oyo simayanga waffe si waffe biki manya nti oyo aliko akabuuza ensonga lwaki nkugamba nti ku kintu kya Besigye kirimu ebintu bibiri kisobola okuba nga diversion baagala kumukomyawo mu bantu afune obuganzi n'okufuna sympathy abantu okumukwatirwa ekisalo emisango egimuguddwako oba kisobola okuba nga kituufu ddala bamukutte nga bamuvunaana bya ddala kale kisinziira gwe ekintu engeri gy'okirabyemu naye nga gavumenti eno bw'owulira omuntu erangirira nti yombega manya ye mutuufu asingayo buli bw'owulira ng'esirise nga bagivuganya esirise tekola ki manya oyo yembega waabwe asooka gwe wenna atula ku Lwalesewa TV bw'oba oyagala okulanga naffe namba zaffe weziri awo osobola okutukubirako tusobola okuba nga tukulangira bizinesi yo netambula bulungi nnyo muzuli sana tugenda kufundikira ne story y'abanuupu abateereddwa pozi baali babawabanga kino myezi 2-3 naye tegyawuddeko Museveni n'afulumya olukalala lisiti ebbaluwa nti mbatadde mu bate kale wano Uganda
wallahi lwakuba ekyo kingamba abantu abamu nti wadde gavumenti bategoberera amateeka naye president mbamu mugaddala galina kuba amateeka ekyo kiyakoze kiri mu mateeka convict omuntu gwe basingisiza omusango ba akkiriza ne bamusiba gavumenti esobola okumwejjereza n'enkeera nemugamba oyo musonyi wadde mumusibya amalayo emyaka 2 naye mute mu kooti mu komera leero naye eriwa gundi president emwa eddembe okusonyiwa buli muntu asingisibwa kasitanga omusango gumusinze asobola musonyiwa kuulu omulamuzi n'agamba gumusinze bamusibye emyaka 2 enkeera Museveni awandika ebbaluwa nti mumute ekyo kimukkiriza kiri mu ssemateeka eddembe limuweebwa kyatasobola kukola kwe kumusonyiwa nga tannaba kusingisibwa kiri mu mateeka eddembe limuweebwa naye ng'era buli omu alaba era engeri gye yakikozeemu kati batadde abaana 16 18 wakati ndoza 16 ni 18 awo mubona nze gwe nalabye yabadde omukyalo Olivia Lutaya gwe basibanga yali alese baby emabega kuba yekka yavuddeyo najja ku kitebe kya Nuupu Sanya namulabye alina ku masaniya alya nkoko alya mpuuta yadde mpuuta oba ni nyama ya muntu alwo nyama gye batutunga neza kisinga kuneewuunyisa okimanyi n'omuntu ajja n'omugamba nti ogira asobola okukutuga nagamba ebintu biri abantu bebeegaana ng'ate babissaamu ssente zaabwe rogi n'ennyama abantu babyegaanira ddala sibirya n'ebintu biri abantu be batalina ku nsi abantu buli gwobuuza ga sirina ssente buli gwobuuza sirina sirimu waliwo munaffe gwobuuza nina kaki otujjamu kasaako nina kaki naye nalabye ekisoka nalaba balamu namulabye nga yeewaana ng'agamba yakoze ekyamaanyi okulaba nga abaana naye abagambirawo Katonda kye neebaza balamusobola okumwebaza kuba kyonna ekibadde kirwanirwako kulaba nga abaana bano bafuluma oba mu mbeera ki gwe tokimanyi kye bayita kumala myaka 4 nga tolina ddembe lyo emyaka 4 ekirungi bafulumye kati okusinziira ku bigambo by'omukyalo Olivia Lutaya yagambye kituufu babatadde bonna babadde mu kkomera lyerimu abantu 16 naye babatadde nga waliwo emmotoka wabweru ezibalinzi okubatwala naye bategeddeko nti babata n'afuna omuntu bakubira bajje bamunone yo olwafulumye ne yeemulula n'alinnya ka pikipiki awo era mbu bamugobye okulaba nga bamukwata ye n'abulawo banne ani yabaddewo ye Olivia Lutaya bwannyonnyola kubanga mu bonna bameka biwalabye wabweru nga boogera basanyo balabye enkeera wabalabye gyo basanya nga boogera n'ensiniya oba balabye ku machawan nga bali ku nsiniya kiteebereza okubanga gye babavuze balina gye babatutte era mpulira mbu bagenda batwala ekyankwanzi babatendekemu kyankwanzi isomero lisomesa byabufuzi nga olaba erya Kyagulanyi erya NUP eribye kamucha nenga kyeyagalire kyankwanzi kyeyagalire nawe osobola bagenda kubatwala kyankwanzi kubasomesa kati kyankwanzi yafuka ya NRM kati Nuupu esobola okugamba nti njagala kukozesaako kyankwanzi ku kifo kyekyankwanzi ne bagikiwa naye nga tegundi ya institution ya gavumenti eyazimbibwa edda nga ssomero lya byabufuzi nti buli muntu ayagala okuuka mu byabufuzi waddembe okugenda osomerayo naye na gavumenti ekibiina kiri mu buyinza kyekiba kirinako nnyo ebintu bya gavumenti access lwaki kiba kibikulembeze kiba kidukanya wali kyankwanzi eddukanyizibwa kibola kati gavumenti ekibiina kiri mu bufuzi kololo bagizimbye ku mulembe gwa Museveni eya strip eyo anti kati yaliwo kati mbuuza waliwo munabyabufuzi asobola okukolerawo awali competition asobola okukolerawo laala ekololo anti bayinza obbasabira bagidukanya ngaki babetaka security kutaba abayimbi bakabira erugogo security bayina obudde limitation y'obudde otowulirangako Kyagulanyi kulaala ezaakuba ne byomu n'agamba bikwakuliza buli kimu bakituukiriza ne polisi ne bayo negamba abituukiriza ku lunaku lw'okugendayo kuba laali ne bamugamba ate kati tubisazizzaamu munaabe ebyokwerinda obasasira kitono waliwo ate bakyusa mu bagala ne tutwekengeddewo awo aba security bayina kuyamba bantu kubeera mu mbeera etabatuusaako bulabe
wabanga olina kyoditekitiza kigenda batuusaako obuzibu kyoba ojjawo okusinga okujjawo ono gwemwakkiriziganyiza naye nti bulina okubeerawo. So kati Kyagulanyi ogenda okulaba ku Besigye era kyadde bwe kirina okubeera singa Kyagulanyi teyagenzeeyo era singa owulira ba midomo era Kyagulanyi yakyawa Besigye oli ne bamusiba n'atagenda nayo yadde nze kati Kyagulanyi perspective gyaliko naye kati olaba nze Katabira nsobola okumanya nti ziri native bbiri atalina mukugu mu byabufuzi nti either nga byaddala oba nga baagala kunafuya Kyagulanyi. Kayolo Kyagulanyi amaze ebbanga mu byobufuzi wadde ensiddene n'alina abawabuzi abangi yatabimanyi. Nze Katabira bambimanyira ne banegana ne mbagamba kisobola okuba bakino. Olwo Kyagulanyi alina abakugu abansinga okutegeera gwe batasobola bigamba naye okulaga bakita solidarity obumu abatasobola butagendayo era balina okugendayo ne bamubuuza wadde nakyenda kyenkugamba nti abasajja abo baali bakwata Besigye nga boogera Oluswayiri okusinziira ku bigambo bya Besigye abavuddeyo bagamba bye yabanyumiriza nga bagamba bo bannakenya bamukutte baba batuuka ku nsalo ya Uganda nga bagenda kumuhandinga over eri amagye ga Uganda abaali bamunonye okuva Malaba kutukula simanyi oli kubbo abaali boogera Oluswayiri abamuleeta abannakenyambu n'afuna essimu emukubira n'ayogera mu Lunyankole. Kisoboka naga tuli mune tugera kutuuka tuli kumbi tuuka ku nsalo mu Lunyankole bw'amanyira nti bono batamanyi Bannakenya be bankutte naye mbu Besigye yagambye mbu eriyo detach kumpi namba eri Kenya majje ga Bannayuganda galondola buli munabi abufuza ayingire Kenya baagala gwe bakwata ekiriwo amajje ga Uganda gwe ebisinga gaya they hire them so gali mu nsi ez'enjawulo kyoyogedde ekyo teriteeka lisobola kukkiriza mujasi kumufuula mu Cuba masinali ugambye haya kiki mu Luganda sikupangisa ejje lya Uganda tebalipangisa ensonga kyebagamba eryabali abuweereza baweereza buweereza ejje lya Uganda kubeera abagende Somalia bawo ensimbi batwalayo buweereza sijje pangise bwe kibeera amanyi bayita masinale wale balusewa TV kakyogamba omukulembeze waffe ow'eggwanga ejje lya UPDF yalifaali abamasinale no kisoboka kitegezo sobola na America esindika abamasina kisiyo kitegezo sobola okugenda Cuba Uganda nga yakwata abajasi 5 kati nga masinale bakuuma president wa Cuba ne kisoboka ekyo tisiwe kirina okubeera mu mawanga kisoboka siwe kino ejje kyegaba gasobola okukola kugenda ku traininga abantu abagenda okukuuma omukulembeze n'ebifo ebyo bo ne batendeka Lubalusewa TV tusangibwa ku bikolwa okule kwa YouTube channel yaffe TikTok sako ne Facebook tugenda kwa tuwunzika kalowoozo kikowayo balabi baffe akalowoozo nzikiriza leero mbigatte bibiri kisooka Munnayuganda ali eyo kino kiri mu byabukulembeze abamu bayita ebyobufuzi buli mbeera ebeerawo mu ggwanga buli ekijja mu Uganda topapanga kukirya kitingako sooka okyekenneenye omanye mbeera mu kiri ebintu bingi bijja kubeerawo papa obyogerako naye nga tebidde oluvannyuma ng'olidde ebigambo byo diversion nyingi zijja bintu bingi ebikolebwa ne babamalamu amaanyi nti temusobola ne bateeka bapokopoko buli wamu ne bakuba palapase naye gwe kyowulya kyokkiririzaamu genda mu maaso nekyokkirizaamu tomanya gye bujja ojja kuba owangula. Ekirala abantu abalowooza nti bo bakitalo olw'okuba balina abanene bakolagana nabo mu gavumenti nammwe mbawa akalowoozo nti temuli bakitalo nga bwe mulowooza. Omusajja agamba twali tulabye abanene emirembe engalo akaseera kajja kutuuka byobadde weeyise ebyo biyiseeko ng'oli mu kkomera ebyokulabirako bingi nammwe mubirabye eyo bangi gavumenti beekozesezza
nemala ne basuula mu makomera ng'era ababye badde baagalamu si bye bakoze oba nga bamaze ogigusiza omulimu gwabwe. So bw'oba olina omuntu gw'okolagana naye mu gavumenti beera cautious kuba ebintu by'oba ogenda okukola ng'obikola osanyusa oli bigenda kuvunaanibwako ate bw'omu sekinnoomu nga n'omuntu gw'obadde obikolera taliwo kuyamba. Kyonza bongerezako nti leka kukola kintu nti olw'okuba oyo pozi zakalozo kenyiza okuwa abantu nti abakozi bonna buli woba n'oba okola ng'olina mukama wo gw'okolera oba manager ebiseera ebisinga abakozi abasinga bakola nnyo gundi waali nti akola wali lwakuba manager amulaba manager si ye yakuleeta okukola oyina ensonga zezakujja gye wava oba mu kyalo oba ewammwe oba mu makaago okujja okukola emirimu. Oyinza okuba nze nyina muganda wange bamuyita Notorious Brain yayimba oluyimba lwe bayita manya ennaku yo. Buli w'omanya ennaku yo osobola okukola by'olina okukola nga tokakiddwa wabula ng'olina kubikola olw'okuba omanyi ki ennaku yo. Kansubire nti olunaku lwayo tambudde bulungi nnyo amanyi G Samuel ntambudde ne Muhammad Katabira gegange ate nga mwena basponsor tubebaza mwena bateekamu ensimbi saako n'abo abatulaba byonna bye tuteekayo ne musobola okubanga mu commenting ne mu liking ne mu subscribing ne mukola buli kimu kimulina okukola okulaba nga Luwalo TV ebeerawo. Sijja kusukawo wano nze G Samuel akumata kumira mpeera. Luwalo TV mazima ku mazima.